Olwaleero nziza okwogera ku nsonga bbiri. Ensonga esooka eya General Muhoozi gye yagambye nti agenda kusalako Kyagulanyi obulago. Ensonga ey'okubiri gye ngenda okwogerako ey'abano bafayiromenti bange be nali nabo mu kkomera abaavuddeyo oluvannyuma lw'okwogera ebimu ku bye baatukozesa ne mission ze baali batuwadde. Kantandikire ku bafayiromenti bange abo. Abantu abo be mwalabye amwabadde Sseggujja Rashid, oyo ye yali A1 ku fayiro, Katabi Swaibu, Mafabi Davis, Kijambu Ronald, Kijambu Simon. Abantu abo bonna nga bwe mwabalabye mu katambi, balamba Lugahala oluvannyuma lw'okuvaayo n'enjogera buli kimu kyonna nga bwe mwakiwulidde, yakozesezza miliyoni kumpi 3 n'apakira abantu abaali bagendeyo mu byalo kuba kuliko ab'embaale nga 4. Najja n'abagamba muddemu mwogere ebigambo bwe biti ne bwe biti nga musaabulula oli bye yayogedde. Era njagala okusaba mukwano gwange Kyagulanyi, mwegayirira musaba abantu abo endagaano gye twakola nga tufuluma mu kkomera yakuvaayo kukukkakkanya, kukuvoola n'okukwogera amakikinike. Era saagala weewuunye ng'abantu abo batandise okuvaayo ne boogera ebintu bye nnabadde njogera. Nze gavumenti tempanga ku piki, siri ku ddaala lya piki. Era full figure bw'aba agamba bampa piki bajje baginzijjeko, piki yaabwe sijagala. Njagala okutegeeza eggwanga n'Abannayuganda mwenna 2026 okuvaayo okuyiira Kyagulanyi obululu. Sina bululu bwokka, kubanga teriiyo muntu agenda kulangirira Kyagulanyi wano mu Uganda. Simon Byabakama tagenda kusobola kulangirira Kyagulanyi. Ekyo mbategeeza Abannayuganda. Eggwanga mmwe mulina okuvaayo ne mulangirira Kyagulanyi. Bwe kiba kyetaaga kkuma bipiira mu kkumo bikumibwe, bwe kiba kyetaaga kwokya mafuta gookyebwe, Kyagulanyi alangirire mu 2026. Temulowooza nti Museveni agenda kuvaawo n'akalulu. Ekyo nja kukiruŋŋamya mbategeeza Abannayuganda. Mulina kuteekawo mbeera eggwanga Museveni lyakulembedde emyaka 4 tagenda kusobola kuvaawo na kalulu. Kaakati bano abayaaye be ba paradies baveeyo bawoze simanyi saanya ebyo byayogera bibye, kiki ekyabajjeyo ewammwe gye mwabadde mubeera? Lwaki mwazze kati? Kyogamba ebbanga lyonna mubadde temubaawo? Mbuuza, kiki ekyabajjeyo essaawa ya leero mutuuke mugambe nti ate kati muzze mwogere simanyi bali baabayamba? Lwaki temusirikanwe mubeerayo eri gye mwabadde mubeera? So ekyo kyongera okukakasa Abannayuganda ebigambo bye nnayogedde. Era byalaati mubeere beegendereza ku bantu abo. Nange nga muntu alidde oba oli awo, kubanga kati era siina ngeri gye nnaabakakasa, kubanga ne wemba nze kennyini nga nze Kyagulanyi era mbaamu okutya. Naye nze navuddeyo n'enjogera ekituufu ekyaliwo, ekijja nga nti oba kiki naye nga kyekyo ekyaliwo. Emisango tetwagizza, kyeraga lwatu. Teriiyo gavumenti wano gye nali. Mu gavumenti ya Museveni yatandika ddi okusasula abantu abaakola emisango? Kyatandika ddi? Ssente ezaatuweebwa yali nguzi etugulirira okukola ebyo byonna bye twakola. Era ndi mu nteekateeka ezizzaayo ezo ssente za kibi teziriibwa. Era naffe nga bwe twakwata ssente ezo twetabika kubamu ku Bannayuganda abaakwata ssente, naffe twalya ku ssente z'omusolo. Ekintu ekikyamu
sente ezalikoze enguudo gavumenti ya Museveni ezikozesa nezigulamu abawagizi ba Nuupu. Netonda ku lw'eggwanga, netonda ku ssente z'omuuna Uganda eziri mu kubonabona, eziri mu kutokomoka mu bintu ebitaliimu. Sente ezirina okugula amalagala gavumenti ezikozesa n'ezisasula abantu okulaba nga booba oli awo balwanyisa Kyagulanyi. Ekyo nkivuddeko. Ensonga ey'okubiri, General Muhoozi Kainerugaba bwe guba mwenge gw'onywanga onywa mwenge mungi ne gukuterebula, njagala okutegeeza ebigambo bino. Vidiyo eno eya leero mwali mugiwuliddeko kuba nange nali ngirabyeko. Either Teacher Lumbu ye yagikola oba ASP asiimwe. Then mwe abanyoomanyoma information ne zise security alert wano. Kino kibawe ekyokuyiga. Okitegeera? Vidiyo eno eya leero Teacher Lumbu ye yagikola oba ASP asiimwe kwaba ababiri kwe kuli ye yagikola. Naye this is here to confirm to you nabagamba Uganda eno either egenda kukyukanga Kenya oba tugenda gikyusanga Libya. Museveni yasalawo. Naye ate tulina move, ayina move gyali mu kutukola ng'ayitamu ekyo kye babagambako, naye akikyusizaamu katono. Naye senga tugwa mweno trap, Museveni abeera atukubye. Eri etya. Vidiyo eno ngenda gizanya episodes ezi 2. Emu nga tugenda kuyita mu tweet ezakoleddwa Muhoozi, nga tukola tuyita kweyo radio share yakoleddwa Frank Gashumba, then neki waliwo n'endala yabadde yaani ye ate erinnya ly'essimu erabidde kwa abadde basatu abakoze tweet nga yemu. Okitegeera? Then we tumaliriza tukigatte ne ku kino ekintu. Omubbi w'ebitaano ono wa reforms ze kuba mujjukire time, they out of time okuleta reforms zino ezigenda okukyusa electoral process, bali out of time. Ate n'ekirala, foreign policy does not favor them because the right buttons were pressed. Nabagamba ekintu kye twali tuulamu mu revolution ya Uganda okujjako Museveni was pressing foreign policy. Epesa eryo His Excellency Kyagulanyi yajja n'alinyiga pu ne lyaka red. Okitegeera? Kasita alinyiga ne lyaka red buli kimu nakyemali omubbi w'akalulu owatankazo wa buli kimu yali mu panic mode sife. Okitegeera? Munna Uganda waliwo teeka empya Museveni gyakuleetedde era ng'eyita mu wa bitaano etya. Omubbi w'ebitaano ku reforms ziri zaleeta agasseeko ekyokukwata ba cultural leaders. Ekintu kino yali SP asiimwe Teacher Lumbu ye kwaba babiri kwe kuli yakyogerako sikakasani mutuufu yakyogerako naye nga nakirabako. Baleeta ba cultural leaders, ayagala kweta ba religious leaders, ayagala kweta ba politician, ayagala kweta ba elders. Mbu batuule ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bakole reforms then bazidemanding ekwani ku Museveni okubiteeka muki mu nkola. Nabagambye ono omusajja ali mu panic mode, naye ffe tukugamba mpuuga mutule ne group yammwe sife ffe tetubikkiriza ebyo. Okitegeera? Tetugenda kubikkiriza. Ekintu kino kiri kitya, kikola kitya? Soko owulire olabe vidiyo eno then nze nzije nkunnyonnyole tweyongereyo. Nabagambye 2026 it is all ending and 2025 is a revolutionary year. Guno omwaka gwa tabbu musigo egwa bulijjo. Musooke mulabe vidiyo eno then nzije tweyongereyo. Ngenda kunnyonnyola mpuuga ne opposition ne Museveni kiki kye babala. Esooka okulaba abantu babeerawo ennongosereza Sseddugge oba Namutayiika mu ssemateeka mu mateeka agafuga ebyokulonda ate n'okubeerawo enteekateeka ennuŋŋamu mu ngeri y'obukulembeze gye busobola okuva ku gurupu emu ne bugenda ku gurupu endala gye twayita political transition. Ekyokubiri okubeerawo obweyamu okwewaayo n'ekisuubizo nti tujja kuba n'akalulu nga ka bwenkanya, tujja kuba n'akalulu nga buli omu alina omukisa okukeetabamu ate nga tewali akeetabyemu ng'agenda agamba nti okugenda ŋŋenda naye era manyi sijja kukola ki, sijja kuwangula oba sirina mukisa. Ekyokusatu okuteekawo enkola ekakasa bannayuganda nti wajja kubeerawo emirembe akalulu nga kawedde ate nga n'obuyinza bukyuse. Kikulu nnyo ekyo. Ekyokuna okuteekawo enkola ennuŋŋamu ejja bamukwata mundu mu kulonda. Ebyafaayo byaffe ebyo by'obufuzi bye ŋŋambye bitali birungi nnyo bikulaga nti olwabaddewo okukyusa obuyinza obwo obukyusiddwa bamukwata mundu.
abatuuze bannansi tabeerako na mukisa kukyusa buyinza nga tuwa bannamukwata muntu tebaliiko tuze ebyafaayo ebyo si by'abantu bagunjufu obwenkanidde awo ebyafaayo ebyo by'abantu abalemereddwa okwogera ku butakkanya bwabwe ekiseera kituuse twogere ku kifo ky'amagye byobufuzi bya Uganda. Ekyokutaano okuteekawo enkola engazi ekomyawo obwa Sseruganda n'okuwuliriza abo abakoleddwako ebikolobero n'okubazza n'abalina okuba nga beetonderwa n'okubaliyirira bayirirwe nga amawanga gonna amagunjufu bwe gakola. N'ekyomukaaga okuteekawo enkola esibiddwa obulungi etuwa ekakasa eggwanga nti emirembe n'okugenda mu maaso bannayuganda bonna bajja kuganyulwamu nga siganyulwa abantu bamu. Kuba tukimanyi bulungi nti ebbanga lyonna twali betugamba nti amagye g'eggwanga ge gajja okuwa ekisuubizo nti bajja kubeerawo emirembe naye nga bwe tulaba gakozesebwa akakundi k'abantu bamu. Tewaliiwo garanti nti amagye gajja kukuuma gavumenti eddako. Ekyo kinajja ddi tulina okukyogerako. Tewaliwo garanti nti akyoka ebyokulonda kajja kusobola okubeera nga kakubiriza akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Ekyo kyogerwako ddi. Ensonga zino tulowooza nti nkulu nga DA ze tulina okwogerako ne bannaffe bonna abava mu bibiina ebyenjawulo abatalina bibiina abataka abakulu mu ggwanga lino mu bitundu byonna eby'eggwanga kubanga lino eggwanga lyabwe. Ekyo kigenda kubeera kikulu nnyo mu mwaka guno gwe tutandise era nga bwe twasuubiza ebibiina ebisinga tubiwandiikidde ebibiina eby'obwannakyewa tuwandiikidde institutions ez'ennono abatannaba kufuna amabaluwa gaabwe lwakuba ndi babadde mu Uganda ne batandise okudda. Basi eryo eddaame lya Museveni nkiddamu ezo dimandi zonna mpuuga zaasomye za Museveni nabagamba Daniel Arap Moi we yanyigibwa foreign policies bamuteeka into submission era ekintu kye yakola Daniel Arap Moi ng'agenda okukkiriza multipartyism ogenda mu Kenya yamanya nti it is the end game of him. Okitegera we yategeera nti katika weddemu kiki yakola yateeka demands ku mmeeza ezo demand za Museveni nabagamba mwegendereze nnyo ekibiina ekyafoomingiddwa ekipya kye bayita People's Front for Freedom mukyegendereze nabagamba eyo negotiation committee oba negotiation party eya Museveni okusetinga terms ze yeetaaga okutuwa entebe. DA teri recognized, it is just an alliance mukago ne mu constitution ya Uganda emikago gino tegikkirizibwa tegiri mateeka. Kitegeeza ki ti terms zino mpuga zali mu kwogera zirina okunegotiatingwa oba okuteekebwa ku mmeeza by an active party according to the constitution of Uganda. Okitegedde kati mpuuga eno kategori gyayogerako agyogereramu ngani akugambye agenda kuwandiikira ba stakeholders bonna. Mukitegera PFF gyayogerako gyaleeta kino ekibiina kino nabagambirawo ng'ekibiina kino kifoomingiddwa naye mbagamba nti ekyo ekibiina mukyegendereze nnyo Museveni akireese kunegotiatingiramu kubanga Museveni alina ego. Mukitegera Museveni alina ego atya okukkiriza nti His Excellency Kyagulanyi n'abaana ba People Power bamukubye into submission. Museveni atya ege akitya kati ensonga lwaki ayita mu DA eyite bali aba People's Front for Freedom then yetene bano ba religious leaders naba babbi betwavaamu edda bana abataka simanyi bani kati institutions zayogerako nabagamba tulinde mmawe amale okuva mu UN ave mu Hague then twabe kyekiddako. Abaana mujjeyo kadi mwesimbewo mujjeyo kadi mwesimbewo twabagambye either Uganda egenda kukyukanga Kenya oba Uganda erina okukyukanga Libya. Museveni wabanga bwakyagala. Then secondly ngenda kubabulira mu videos 2 lwaki tusobola kukkiriza bintu bino mpuga byaleese ku mmeeza zino demands mpuga yabeera azikoze yalije nabagamba under Rwanda process nti Kagame yali alina okutuula ku mmeeza ne Tshisekedi baleetewo peace wa mu Congo wabula ate Kagame kiyakola yagamba mbu Tshisekedi atwene M23 bakoleki bateese akabeera kamanyiiro. Museveni yatubba entebe yabbaffe. Okitegera kakati ate lwaki ffe tuteesanga tuyita mu bano then ate bituuke ku Museveni kitegeeza ffe tusaba Museveni naye ng'ezo demands zimpuga zaali mu kusoma za Museveni. Okitegera Museveni byayagala kati twagala Museveni wali His Excellency Kyagulanyi we yamugamba twagala kuteesa kunvaako oyo ate tuteeseza mu public
teri kuyita mu buno bubina bwa forminze twagala Museveni alete demands ezo azisomenga yo omuntu yes si mpuuga si kuyita mu bampuuga we are not stupid tetuli basiru guno omukago guno gwa mpuuga gwali mu kuleeta baagala kuleeta demands za Museveni yensonga lwaki kikulaga bali mu kufumba Besigye leero ne Muhoozi Kayine Lugaba awagira Besigye akugamba muno baleeta Kyagulanyi okulwanyisa Besigye okategedde akantu ako kino kye bali mu kutufumba tusisinkane encha nakugambye wano wetuli guno omwaka si gwa kuzanya guno baguyita mwaka hakuna mchezo bana ba mama mujeyo kadi twagala tu President waffe yagamba nti tobeera loyo eri muntu yenna beera loyo eri amazima fa amazima tusiba tugogera era twesanga nga tuli ku mpaji yemu naye wayimiridde navaayo ne mbagamba wano nti ffe tetuli ba NUP ne bakomuledi abalala bazenga bakola statement efanaganako bwetu tetuli ba NUP tuli ba people power zaleeta abawanvu n'abampi abayivu abasoma abamanyi oluzungu babinnyonnyola bakola bulayivu mbu batandike yagamba si NUP kati ogamba otya bwotyo kati owulira kati lengera kati biki ne basooka bajjayo oluzungu luli ne tubatunuulira ne tugamba ng'oluzungu beekweka mu luzungu okulowoozesa ensi nti bategeera nnyo wuliriza ebigambo bino ku tiketi ya NUP njagala mumanye nti NUP ffe tetuli NUP ffe tuli people power tetuli kibiina oyo bamuyita concrete ayiyeko buyiyi nkokoto omanyi kye bayita okuyiwako enkokoto oyo ye komanda 001 ate gwe bagoberera bulijjo nnono era bulijjo abyogera naye nga bakulaga tebabikola ki tebabiwulira ffe tetuli ba NUP ffe tuli ba people power twagala ggwanga Uganda tetuvuganya Museveni twagala kujjako Museveni okategedde owulidde statement eva zibadde nga kiriya ne tujja ne tubagamba nti bannange nti mwabakayanira ebifo wano ku internet biibyo waliwo abantu abali eyalowooza mbu ye yasoma ayinamu kaddiguli kati abampuliriza balina wuliriza ye n'olaba nga ataddewo ng'anyiigira bampuliriza kati aba bawuliriza Kisekka balengere bawuliriza Kisekka buli mugezi ako kagurupu ka Kisekka buli amusinga amagezi ako kagurupu ka Kisekka buli ayogera amazima ako kagurupu ka Kisekka ne boddoko ne batunka Kisekka naye nse no mwabagala ebifo ku internet wano bw'oba oyagala abampuliriza be baba bawuliriza ggwe baabo bannaye mugende muwulirize bo mugende mbabawadde mugende bali eyo batuuka basajja bakulu naye tebaswala nojja n'obaprovinga wrong ogusooka ne baswala ne beekaza n'obaprovinga wrong ogw'okusubiri n'obaprovinga wrong ogw'okusatu ogw'okuna ogw'okutaano ogw'omukaga ogw'omusanvu ogw'omunaana ogw'omwenda 10 paka ku 10 paka ku mutwalo era ne basigala nga ye alaba ayina yimirira kukuwakanya nze najja wano kulwanyisa Museveni era mukuba simuweeza okitegedde mu buli angu kati gwali wano ng'oliwo kulwanyisa Kisekka nja kubalumya omutwe nja kubatomeza emitwe mujja gikubanga ku bisenge togwanga mu deep politics statement gyentadde mu deep politics n'ogibuukira ojja kutomera ojja kuswala gundi gwe nkubuulira togwanga mu programu ya deep politics eri format yange liri evako lyange osegedde toliyingira mujja tomera eri puzzle okategedde ojja gigwamu ng'olowooza nti onoonyamu byakuwakana otomere tukusange ng'omutwe wagwo kubye ku kisenge